الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. amatenda majuvuga washiba Allah subhanahu wa ta'ala, wishiba Allah subhanahu wa ta'ala abungezeza nga tuli mubaddu abalamu. Tumwebaza Allah olw'ekyengera eky'eddiini eno ey'Obuyisiraamu. Tumusaba Allah atteeke mu basiraamu bayagala. Tumusaba Allah tumusinkane nga tuli mu abo abaddu basiimye. Okusaasira n'emirembe birekweshiwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, eyafuuka ensonga Allah kweyisiriza nze naawe okulaba nga tufuna ekyengera eky'eddiini eno ey'Obusiraamu. Twesiimye okubeera abasiraamu lwasonga tuyina eddiini eyemanyikiddwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yenna aligenda mu maaso ga Allah n'ekitali busiraamu fala yuqbala minhu, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala si wakukkiriza kuva gyali mulimu gwonna. Allah si wakukkiriza ebyo omuntu byali bagenze nabyo. Balamira okutya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yensonga enkulu lwaki Allah yatuwa obulamu. Anawangalira ku nsi kuno ng'agirinako emirembe, anawangalira ku duniya eno emunyumire, asinkane Allah ng'era agenda kubeera mu bantu abasanyufu. Ye muntu agenda okusinza Allah mu bulamu bwe, ye muntu agenda okwabula Allah mu bisinzibwa ebingi. Abantu basinza ebintu bingi, abantu basinza emiti, basinza amayinja, abantu basinza lubaale, abantu basinza abalongo n'ebirala bifaanaganako we bityo. Naye yenna n'abyesamba n'atabikola agenda kusinkana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali mu baddu abeesiimye. Amma n'omuntu anaagaana mu suratu Zumar, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aga nti fa'budu ma shi'tum min duni. Yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fa'budu ma shi'tum min duni. Omuntu asinze byonna byayagala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna n'abajeemye n'asinza byonna ye byawulidde byayagala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba Allah nga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti qul, bagambe, innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim, mazima abafaafaganiddwa oba abagenda okufiirwa emirimu gyabwe, abagenda okufiirwa byonna bye bakola mu nsi muno. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum, be abantu abagayalira emyoyo gyabwe, wa ahlihim, n'abantu baabwe. Nga weerambikako okubeera ng'osaala esswala ttaano, okubeera ng'okola ebyo Allah byasiima, wakadhalika n'abantu betuwangala n'abewaka tubagayisa eddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakoola abakkiriza nti mutisse emyoyo gyammwe n'emyoyo gy'abantu bammwe, mubatisse omuliro. Obanga weerwanyeeko okulaba nga osinza Allah nga Allah bw'ayagala, omukyala ye ali atya, abaana bali batya, abazadde bali batya. Mu byebbeeyi omwana byayinza okuyambako muzadde we ye mwana okulaga omuzadde obukulu bw'owekitiibwa Allah, singa omuzadde aba agaanidde mu kubeera nga asinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi wa Allah Ibrahimu alayhi salatu wassalam mu bigambo bye yalaajanira kitaawe nga nti ya abati, owange gwe taata, nga nti ya abati la ta'budu shaitan, taata tosinza togondera shaitan, taata tosamira tokola bitali ebyo Allah byayagala, tosinza ebyo Allah byatayagala. Inna shaitana kana lirrahman, inna shaitan, mazima shaitani eyo kana lirrahman asiya, eri Allah subhanahu wa ta'ala mujemu. Kati omuntu yenna abere mu nsi muno ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nga wayagala. Amma omuntu wanaagaana agenda kuba
abonereza mwoyo gwe abantu baffe banagana bagenda kuba babonereza myoyo gyabwe wanabasinkanye oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki Allah atugamba okumusinza mu bwomu bwe? Lwaki Allah ayagala tumusinze yekka mu bantu oba mu bintu ebingi abantu bye basinza? Ayeddako wansi Allah yagamba emu ku mpeera gyagenda okuwa abantu abagana okumusinza ne basinzayo ebitonde ebirala ne basinzayo ebintu ebirala, Allah agenda kubayingisa omuliro. Naye omuliro ogwo gumu ku bitendo byagwo Allah agamba nti lahum min fawqihim dhulalun, waggulu abantu abagenda okubeera mu jahannam ku lunaku olw'enkomeero, Allah agati lahum min fawqihim dhulalu, waggulu waabwe bagenda lahum min fawqihim dhulalun minan nar, waggulu waabwe oba waggulu w'emitwe gyabwe wagenda kubeerayo omuliro. Allah agenda kuba ateeseteeseyo omuliro. Wa min tahtihim dhulalu, era ne wansi waabwe wagenda kubeera omuliro. Ayi, omuntu yenna agenda okuyingira omuliro. Omuntu yenna Allah gwalingisa omuliro okuba nti yava ku nsi kuno nga mujeemu, waggulu w'omutwe wagenda kubeerayo omuliro, ne wansi we, wansi w'ebigere bye wagenda kubeerayo omuliro. Allah kyava agamba nti dhalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatiisisa abaddu be. Allah kikyatusiisisa mu kubeera nga tusinza ebitali ye, Allah tiisa muliro. Muliro ki? Nga nnyini kuguyingira waggulu agenda kubeerayo, waggulu above wagenda kubeerayo omuliro, ne wansi agenda kubeera nga Allah amuteereddeyo omuliro. Kati kya Allah subhanahu wa ta'ala kyatiisa abaddu be, kyava agamba Allah ya ibadi fattaqun, abange mu abaddu bange mubeere nga muntya. Kati lwana nga wosobola n'omutima gwo, byonna bagamba nti kino omuntu wakikola tasigaza busiraamu, ne bagamba nti kino omuntu wakikola aba afulumya obusiraamu, lwana nga wosobola okyerese. Abali mu nsi muno nga bagayaala nga balowooza nti Allah tabalaba, oba abamu balina n'embeera erowooza nti bagenda kusinkana Allah, bakimanye nti waliwo akaseera akagenda okujja Allah akwasa omuntu fayiro ye, baga nti iqra kitabak, Allah agenda kukwasa omuntu ekitabo kyawe ngambe nti soma ebiri mu kitabo kyo. Allah baali kwasisa ebitabo byabwe lizatusiza mu mikono gyabwe egya ddyo, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, Allah gwalisaasira n'afuna ekitabo kye mu mukono gwe ogwa ddyo, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, agenda kuba asanze okubala, aba agenda kusanga olubala nga lwangu. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri wa amma man utiya kitabahu bishimarihi, omuntu yenna Allah gwaliwa ekitabo kye mu mugongo gwe, Allah gwaliwa ekitabo kye mu mukono gwe ogwa kkono, tagenda kusinkana mirembe abada, oluvannyuma lw'okubeera nga Allah amukwasizza ekitabo kye mu mukono gwe ogwa kkono. Katusabe Allah subhanahu wa ta'ala atteeke mu baddu abamwawula. Tusaba Allah atutaasa obushiriku. Tumusaba Allah alungamye bakadde baffe. Tumusaba Allah alungamye bamaama baffe. Amaama ekyasinza okubeera bamaama e Uganda wano, maama ne ssenga, ebyo ebitonde ebi bibiri biriko question mark nene ku busiraamu bwabwe. Bajja mungi mu masajidi, bajja mungi mu mizikiti egy'enjawulo, naye abasiraamu mu bo tebakyasingidde okubeera ddala nga be batono. Amma tukyagenda mu maaso nga twogera ku bikwatagana ku kufa. Omuntu nga Allah amujjuludde biki ebimukolebwako, twatuuka nga twa nti mu omuntu Allah nga amujjudde mu bimukolebwako kwe kumusaalira. Tuzze tulaba ebitonotono ebikwata ku swala y'omuntu Allah gwabajjuludde, gye tuyita salatul janaza oba salatul janaiz, swala zaabo bonna Allah baba ajjuludde. Salatul janaza wetwasemba omulundi ogwayita twali tutunuulira ku bukwakkulizo bwabo abalina okusaalirwa singa Allah aba abajjuludde, nga twagamba akakwakkulizo akakulu gwe tusaalira abamusiraamu. Atali musiraamu tuba tumaze okubeera nga tumusiba, tuba tumaze okubeera nga tumuta. Amma olwaleero kyenjagala tutunuulire wansi w'ekitabo kyekimu, sunnanu salatul janaza, ebya sunna mu swala ey'omufu. Nga olaba nti eswala ez'obwetteeka mulimu ebya sunna, eswala ettaano ze tusaala eza bulijjo mulimu, twaga nti mulimu wajibaatu, mulimu shuruutu, mulimu arukaan, ne mubaamu ne sunanu.
mulimu ebya sunna, mulimu ebyobwetteeka, mulimu obukwakkulizo, mulimu n'empaji. Mu swala ze tusaala eza bulijjo biki ebimu ebirimu nga bya sunna? Assalamu alaikum. Abali wano ate ffenna tusadde ne magalibi era tulinze kimu Bashiri akwata omuzindalo wana yazine ishai Bashiri shai wenatuuka toyazine. Mu swala ze tusaala zino eza bulijjo gwe biki byomanyi nti bya sunna omuntu okukikola byetukola nga bya sunna mu swala ezo? Mu swala yogera ku swala, yogera ku swala ya khetombuzaavuza, yogera ku swala yenyini. Naam, okwongera okusoma essula oluvannyuma lw'okusoma suratu al-Fatiha kya sunna. Atugasizayo n'ekimu. Naam, okusitula emikono ogenda ku rukuu n'okuva, ekyo kigwa mu wajibaatu, kigwa mu byateeka ebya sunna. Na dua al-istiftah, okusoma edduwa eggulawo ki? Okusoma edduwa eggulawo esswala. Kale n'ebirala ala kulli tusooke tutunuulire wano ku swala ey'omufu. Mubiri sunna mu swala eyo muallif byateeka mu kitabo wano yagamba wano ekisooka yagamba nti ayakfa al-imaamu amaama ra'si al-mayyiti adh-dhakari. Mu bya sunna nga tusaalira omugenzi ng'etwala biri omungi ogwayita nti gwe tusaalira alina okubanga waali awo. Naam, kubaliwo balina okubanga gwe bagenda okusaalira mayiti abali mu kifo nga mayiti weeri, mayiti tesigala mu kifo mu nnyumba oba mu kisenge yonna gye baba bagitadde, bagifulumya ne bagiteeka oba wano mu masijidi oba wabweru w'omuzikiti. Kati imaamu waba ayimirira mu kya sunna ayimirira ku sayidi ey'omutwe, si ku mutwe waggulu wabula ku sayidi eyaki ey'omutwe. Wali amu nga bwemugamba nti imaamu ayimirira ku mutwe ayagala gulinnyako gwonna, naddala abantu amu nga ye tafumiitiriza. Kati esswala y'omufu wetuba tusaalira omusajja, imaamu waba ayimirira ku sayidi yaki ey'omutwe. Era kino kyekibula kyaffe. Omuntu wetumuteekayo mutwe netuguteeka sayidi eno, imaamu waba ayimirira sayidi wali eri n'ayimirira, then ife netusooka teekako enyirirewa emabega. Wayakfu inda wasfi ila al-untha, era imaamu ate ku mukyala ayimirira mu sayidi ya makkati. Omusajja mu sunna imaamu waba ayimirira ku sayidi eriko muki, sayidi eriko omutwe. Amma ate waba mukyala n'ayimirira mu makkati ya maiti waba bagitaddeho, imaamu ageraganya nti guno mutwe oba bino bigere, n'ayimirira wakati kati awo. Kyekya sunna ekisooka. Omuntu imaamu waba asaalira alina okulaba nga omusajja ayimiridde ku sayidi ey'omutwe, amma omukyala n'ayimirira mu makkati. Ekirala ekya sunna era rafa'u al-yadaini ma'a kulli takbirati, okuwanika emikono gyo embiriri, okuwanika emikono ku buli takibira gye tuka tutya gye tuleeta. Twagamba takibira mu swala ey'omufu ziyita takibirati meka? Irimu takibirati 4. Kati ku buli takibira gye tuleeta kya sunna omuntu okubeera nga awanika emikono, lwa nsonga wano yagamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadisi ya Nafi Allah musime an Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbirati ala al-janaza. Umar ibn sahaba Nafi Allah musime agamba nti Umar mutabani wa Khattabi Allah musime oyo sahaba nti yawanikanga emikono, annahu kana yarfa'u yadayhi, Umar ibn Khattabi yawanikanga emikono gye gyombiriri fi kulli takbirati ala al-janaza, ku buli takibira gye yaleetanga ku swala ey'omuki, ku swala ey'omufu. Kati wosanga omuntu gye tusigenza okusaalira waliwo abamu nga waleeta takibira esooka gye tusomerako suratu al-Fatiha nga wazinga bwati, takola atya? Taddamu kubeera nga azinga, taddamu kubeera nga awanika emikono. Then nosanga mu madhhabi ga wano, madhhabu ga Imaamu Shafi Allah musime wa Hanabila
ne Hanifa, Abu Hanifa ne Imam Malik bonna Allah abasiime bonna bagenda n'ensonga eyo y'omuntu okubeera nga buli wabalita takibira asitula emiki asitula emikono. Kati mu bya sunna ye muntu okubeera nga asitula emikono ku buli takibira oba kitegerekese nti Allahu akbar nasitula takibira esooka fenna buli muntu okubeera nga asitula emiki emikono. Ekyalere kiri sunna al isti'adhatu qabla al qira'atu suratul Fatiha. Naam. Ate imamu akulembedde suratul jinaiza wabanga nga tasitudde emikono. Okusitula emikono buli takibira eggulawo essola yonna tusitula emiki emikono. Amma eziddako takibira ziri waliwo ezigwa mu wajibati ezigwa mu takibira nga zaki za bwatteeka ne wabaayo n'endala nga zigwa mu takibira nga zaki nga za sunna. Kati imaamu waba akulembedde eswala iye n'aleeta takibira n'awanika ku mulundi ogukoze gutya ogusoose oguddako n'atakola atya n'atawanika tugoberere imaamu. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuga nti yateekebwawo imaamu kubeera nga akola atya agobererwa. Wagamba nti Allahu akbar nga naffe tugamba Allahu akbar. Oba ntegerekese wakutama nga tukutama. Kati imaamu kyakoze kitugenda nakyo. Wawanika nga tuwanika. Waba tawanise ku takibira zonna tugobererani tugoberere imaamu. Oba kitegerekese. Naam. Ekyatwale tugamba nti al isti'adhatu qabla al qira'ati suratul Fatiha. Mukya sunna ekyala ye muntu okusoma isti'adha. Era ne kino omuzire swala z'obwetteeka ettano ze tusaala omuntu okusoma isti'adha oganti a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kya sunna si kya bwatteeka tesipa jatesika kwa kulizo. Kati ne wana abasobodde nga agenda okutandika nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Wabula yo basimali nsomebwa naye isti'adha yaki ya sunna koyo abayagadde. Era bwe kya sunna ekyala tiwaliwo dua istiftah edduwa eggulawo ki eswala kuba omuntu kasalita takbira asobodde n'ayita isti'adha. Waba tasobodde kweta isti'adha asome basmala asome ne suratu al-Fatiha wallahu a'lam. Era ekyala mu bya sunna ku swala ey'omufu kitulina muallif kye yateeka wano mu kitabo yagamba nti ayyad'u li nafsihi wa lil muslimina omuntu okubeera nga asabira omwoyo gwe n'okusabira abakkiriza ku takibira ey'okuna. Omuntu mu bya sunna mu swala ey'omufu nti ayyad'u al musalli li nafsihi omusaaze asalira asadde swala y'omugenzi waba asaba naye mwennyini alina okukola ki okwesabira walwalidaihi ne bakadde be walil muslimina ba'da takbiratu rabi'a n'okubeera nga asabira abasiraamu ku takbira ey'okumeka ku takbira ey'okuna. Kya sunna omuntu okubeera nga yeesabira n'asabira ne bakadde wa n'asabira n'abasiraamu ku takbira ey'okuna. Era nakyo kigwa mu bya sunna mu swala eyo ey'omufu. Naam. Tusaba mu lulimi Oluwalabu nga tugenda okulaba edduwa weetambula. Naam. Eswala yonna ey'omufu oba eswala nga ya sunna eswala yonna tulina kugisaala mu Luwalabu nga weetandise paka ne gyekola etya ne gyeggwera. Naam. Omuntu n'aba asadde eswala eya tahajjud mu bifo Allah mwayanukulira okusaba. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bifo byatulaga yagamba du'a inda sujud edduwa omuntu gyasabidde nga ku sujudu nga atadde ekyenyekewa ku wansi awo nga ali mu kusaala. Kati omuntu waddembe okusaba Allah nga atadde ekyenyekewa wansi awo kwa yagamba Nabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti aqrabu ma yakunu al-abdu ma'a rabbih wa huwa sajidun. Omuddu ekifo kyasinga okubeeramu ennyo okumpi ne omulezi we Allah nga atadde ekyenyekewa wansi. Yagamba nti fa amma fi sujud
omuntu waba ali ku sujuda fajitadihu fihi ad-du'a wa fi riwaya wa amma fi sujud omuntu waba atadde ekyenke wansi nga avunnamye fayukthiru fiha ad-du'a ayitirizeewo nnyo okubeera nga asabira waani Allah subhanahu wa ta'ala kyawabamanyi ne bajja mu bigambo bya Imamu Ibn Baz Allah musiime byenalabako binategeera obulungi agamba nti tetukkirizibwa kusaba mu lulimi mu swala okujjako nga lulimi ruki lulimi Luwalabu omuntu waddembe okusaba Allah nga akozesa olulimi lwayagala ebbanga lyamala nga tali muki tali mu swala amma neddua ze tusoma baada tashahudi nga tumaze okusoma tashahudi era ezo eddua zirina kubeera mu lulimi Oluwalabu kati omuntu waba atadde ekyenyi wansi alina kukozesa lulimi Luwalabu ewasigadde nga tali mu swala akozesa olulimi lwonna lwaba akoze atya olulimi lwonna lwaba asobodde wallahu a'lam. Naam ekya sunna ekirala era mu swala ey'omugenzi nga tusaala swala nga tusaalira omugenzi ayyuda al-musalli salatul janazatin sirran omusaze oba abasaalira bonna omugenzi omuntu enna asaala swala ey'omufu tuba tugisaala mukaama tetugisaala mu luki mu lwatu eswala ey'omugenzi ekijja nga kiri jaharan nga kya lwatu ze takbirati imamu zaleeta wa taslimataini ne salaamu emmeka ebbiri imamu kati Allahu akbar ezo takbira imamu aziita jahalan mu lwatu amma ebiddamu byonna okusomebwa bisomebwa nga byaki nga byakyama tetusoma nga tubisoma mu lwatu amma waliwo abamu mu bantu botera okusanga olumu oyimirira n'omuntu mu layini booti nga musaalira omugenzi ogenda okuwulira nga omusajja akumazeeko emirembe ngaesswala yonna kyenkana alinga ayagala okugisaala mu lwatu kati bwe tuba tusaala esswala ey'omugenzi tetugisaala nga olaba fajiri oba ngaeraako ebbiri ku magaribi oba eraako ebbiri ku swala eya ishai oba tetugisaala nga tahajjudi oba ngaesswala eya tarawih wabula nga etusaala esswala eya dhuhuri n'esswala eya aswiri tuzisaala mukaama wakadhalika n'esswala ey'omufu we tuba tugisaala we tuba tusoma ebigambo byonna tubisoma mukaama si mu lwatu oba ntegerekesa abooluganda era omuntu yenna obutafuuka kikeme eri abantu hatta ne muzina esswala ze tusala zino eza bulijjo woba nga si ggwe imaamu toyogera ddoboozi lisuka ku ddoboozi liryo kuba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalinga asaaza lumu yawulirwangako ng'asomayo aya bano abasaala ne bagiwulira naddamu n'asirika muzina esswala zino ezaki ez'ekyama ng'eya dhuhuri ng'eya asiri yagenda nga abawulizaayo aya n'asirika naddamu n'abawulizaayo si yonna kati ekya alina olukusa olwo ayinza okuba nga ani imaamu amma abasigadde nga tusaala nga tugoberera tuba tusaala esswala ey'omufu woleeta takibira era hatta neeri imaamu ogamba nti Allahu akbar yekka yalina okuleeta takibira eyo mu luki mu lwatu ife abasigadde tulina kuleeta mu kyama nga wola wano nga tugenda osaala esswala zino eza bulijjo naffe tuleeta takibira nga imaamu wazeeta naffe tukola tutya tuzireeta wabula ezaffe tuzireeta nga zaaki assalamu alaikum ezaffe tuzireeta nga zaaki wa imaamu agamba ekyokulabirako takibiratu al-ihram agati Allahu akbar fenna netugiwulira nti akoze atya fenna nga tuddamu nga tugamba Allahu akbar era wabaawo omulala ng'agenda kukiddamu ekyo abantu nga bangi ng'agenda kuyambako okwongerayo ddoboozi lyani ddoboozi lya imaamu amma abasigadde tulina kusirika ng'eyo gye tugenda okusaalira omu tuyinza okuba nga tuli bangi wano imaamu n'ayimirira eno ng'abantu basimbira ddala paka ng'eri ku kkubo n'aleeta takibira nga wakati awo waliwo agenda okukola ki agenda okuddamu ayambeko okutuusa eddoboozi oba abamu ku mulembe guno n'emizindalo weegiri basobola okuteeka n'omuzindalo mwana ne baguteeka eri ng'ebyogera wano n'ali eri ewasemba naye akola atya nga naye abiwulira so mu bya sunna era ebirala nga tusaalira omufu kwe kubeera nga tusaala esswala eyo nga tugisaala mu kyama si mu lwatu
ekya sunna ekyala an yaqfa almusalli qalilan ba'da takbiratu arrabi'atun wa qabla at-taslim wa qabla at-taslim okuyimirira ganti an yaqfa almusalli qalilan fi at-takbira ba'da takbiratu arrabi'a omusaze yenna oba fenna abasalidde omugenzi okuyimirira mu katono ku takbira eyokumeka eyokuna. Mathalan imamu wabanga yatukulembedde swala wamaliriza okusoma ebibye okusooka okusirikamu kati katonotono wamaliriza nasaza ki nasaza salamu kati okusooka omuntu okupozinga mukaawo kino kigenda nnyo eri abo abakulemberamu ezo eswala ez'abagenzi okulekerayo bano abasigadde oba oliawo allowance okumaliriza ki eswala yaabwe. Kati sinti kasomala nti omuntu edduwa gyeggwera ng'amaze okusaba yonna yabadde asaba ku takibira eyokuna kusazizaawo ki kusaza salaamu alina okuyimiriramuko katonotono era wabaada wa qabla taslim nga tannaba kuleeta ki tannaba kubeera ng'aleeta salaamu eggalawo oba efundikira eswala. Oba kyenjogera kitegerekeka ngambye nti imaamu waba asomye ku takibira eyokuna edduwa gyeggwera okusooka n'apozingamu katono nga tannaba kusaza ki salaamu then wawummulamu katono n'amala n'asaza ki n'amala n'asaza salaamu okubeera nga amaliriza eswala ye. Ne ekya sunna ekyayera mu kusaalira omugenzi an yadha almusalli yadahu lyumna ala yadayhi lyusra omusaze yenna okuzinga omukono gwe guno ogwa ddyo n'aguzinga n'aguteeka ku guno omukono gwaki guno omukono ogwa kkono. Otuba tusaala eswala ey'omugenzi emikono tetugireka bulesi eno oba omuntu agiteeka ye wonna waba akoze atya waba ayagadde akasalita takibira buli waleeta ng'azinga takibira esooka nti allahu akbar ng'azinga emikono agiteeka ano yudha'u yadahu lyumna ala lyusra akwata guno ogwa ddyo n'aguzinga n'agukwata n'aguteeka ku guno omukono gwaki ogwa kkono. Enzinga y'emikono kino kyawita batya Imamu Bashiri ekisiki wallahi musiraamu Luganda sooka oluleke katubuuze abaganda bennyini wamma kino kyetulira tutya ekisekese ekyomukono nze nobujjo nkira kisekeseke kati ate oli alongoseza olulimi kati kino kyetwogerako kino tuba tuzinga emikono kino kibeera kuno bwe kiti nam enzinga y'emikono si eno wali amu abakwata ati abanga ali mu nnaku bwati wali abamu abanga ayagala okwetuga bwati n'ateeka eno kati tuba tuzinga emikono tuteeka wano era ng'oyagala okulaba nti abantu tebamanyi kusaala naddala abantu abeetumiikiriza ne bajja mu kusaalira eswala ey'omugenzi ogenda okulaba nga omuntu wali omuntu gw'otunuulira booti ng'ekituufu omulabamu obubisi ng'era woolaba abantu babeera mu mirimu gyabwe ono imaamu musajja mubazi naye wengenda ku bbajiro naye ayinza okutunuulira nga nkutte mashini bwenti eno ewagala agenda okulaba nga sawa yonna ekola etya ensala era nga mba akwata booti kati buli muntu wakenkuka bwati ogwo omulimu aba akola atya aba agutegeera. Osobola n'okuyimira n'omusiraamu muswala bw'otunga nti onayinza okuba musiraamu mupya oba si kyo byasala nga takola atya tabitegeera naye kola ogenda okulaba nga omuntu ayimiridde bwati hatta n'abamu mu eswala abantu babeeramu nga bamagaamaga nga tamanyi kiddako abantu bajjamu eswala zino takibira ze baleeta ennyaga nti allahu akbar esooka n'aguma kuba kimanyi zonna mu muzikiti tuzireeta ne tukola tutya ati eyokubiri etera okwonoona ogenda okulaba nga omusajja akutamya agenze bale sitakibira eyokubiri tumaze osoma alifatiha ye agenda bugenzi kuki kuruku n'akutama era ogenda okulaba erumu katugenda okusaalira wanga tugenda okusaala eyo eswala ogenda okulaba abasiraamu abamu muba musimba layini wemuti olumu tuzisimba tweriranye ogenda okulaba nga omusajja agamba semberayo ko tetulina wakukutamira naye muswala ebyo mufuna agamba sobola n'okukukoonako bwati n'agamba abemabega tetulinayo tukutamira era kati okyuka bukyusi n'omutunuulira oti watokyalina kyogenda mumugamba kwaye watuukira okumanya nti eswala y'omufu erimu okukutama oza kibi aba agenda okusaala kati wetuba tusaala
mu bya sunna emikono kugizinga ne tugiteeka wano bwe tuti, so si muntu kugiteeka ye wonna waaba ayagadde. Ekya sunna era ekyala ayakfa almusallina thalathatan sufufin khalfa al-imam hatta law kana adaduhum qalila. Mu kya sunna era ekyala ayakfa almusalluna thalathatan sufufi, abasaaze okubeera nga bayimirira mu nnyiriri wa mu layini zimmeka 3 khalfa al-imam, emabega wani, emabega wa imam. Wetwa tusaala eswala ey'omufu elayini mu sunna zirina okuba elayini mmeka 3. Era ono muallifu yagaa nti hatta law kana adaduhum qalila, newankubadde omuwendo gwabwe abantu abo baki batono, newankubadde batono. Abangi jjukira layini zisobola okuwera naye abatono zitasobola kukola ki kuwera. Kati olwa tusimba layini mu sunna tulaye nga layini atisi ziba mmeka, ziba 3. Ono omuntu ganye tufuna ekizibu, tusobola otwala omusiraamu ne tumuteeka mu kibangirizi ng'ekisaawe oba ntegerekese, imaamu n'ayimirira wano, kati nga abasigadde bonna abasaaza abasajja bagenda kuyimirira ku layini etya olw'obugazi bwaki bw'ekisaawe oba olw'obugazi bw'ekifo abantu kye bakola batya kye balimu. Hatta ne batusaalidde wano nga bwe twepima muntu gwe tugenda okusayala ne tuba tuli mu layini etya ngene eya bulijjo eno yeswala ng'eva kuno n'egenda n'etuuka kuli eri, twawulamu elayini ezo ne zifuuka layini zimmeka 3. Wayusannu taswiyatu sufufi, era kiri mu sunna imaamu okukubiriza layini ezo okuzisimba mu oda. Eswala ey'omufu nga olaba nti tutereeza layini nga tugenda okusaala, zino eswala ez'obwetteeka wakadhalika imaamu bw'atyo bw'alina okukubiriza abasaaze okubeera nga batereeza layini zaabwe nga tugenda okusaalira omuki omuntu yenna Allah gwaba ajjuludde oba kitegerekese. Kati baba bagamba nti bannange mweyawulemu tukole layini 3 ekagamba nti eno tennakola ki tennajjula, wekiba nga imaamu ali wallah muwadde okubitegeera bwatyo asobola okulaba nga layini ziriwo bbina nga nti bannange tweyawulemu tuweze layini zimmeka, layini zi 3. Era nakyo kiri mu sunna abantu okubeera nga bakola layini 3. Naam, tumala okwazina mpumulemu, tufuneyo yazina mpumulemu wano katono. Obudde butuuse anna obudde bw'eswala buyingiddewo, ebiseera by'eswala byakyuka, ebiseera by'eswala byakyuka. لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد وتنا مجف غواشيب الله وكساسياني ميريمبي بريكوشو نبي وفي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم تغامي انت مبيري سنة مكسالة الصلاة يومفو نغطويمينيزا الصلاة يومفو kitusembeyo nakyo tugambye okukola layini zisatu tuba tusaala n'okubeera nga abantu wankubadde batono bakole layini meka layini 3 kyekikyasinza okubeera nga kirungi. Naam ekirala kitugenda okwongerako insha Allah ku nsonga yemweyo eswala y'omufu okugisaala tugisaala mu jamaa kyekiri mu sunna ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okusaala eswala nga tugisaalira mu kibinja newankubadde singa omuntu agisaala omu era eswala eyo ekoleta eswala eyo etuuka. Mathalan omuntu asobola okusaala eswala y'omugenzi nga amawulire akagafuna ak'okufa kw'omuntu omuntu yafaana nga teyaliwo mukolaki mukumusaalira obanga etwalaba omulundi guli ogwayita kyomuntu obutasobola kugenda gye bagenda kukolaki kuziika naye tuba tusaala eswala eyo abaliwo nga tuwera tusaala eswala eyo mu jama lwansonga nti muallifu agamba nti aljamaatu fi swalatul janazatin wajibatun ejjama abantu okusaalira mu kibinja eswala ey'omugenzi kyabwatteeka liqawli sallallahu alaihi wasallam ko kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti sallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mwandaba nsaala. Eswala y'omugenzi oba swalatul janaza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli yagisaaliranga mu kibinja ay yagisaalanga ne bani ne basahaba radiyallahu anhum oba ntegerekese. Era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku hadithi gye twalaba Imam Bikira Najashi eyali kabaka wano mu Abyssinia mu Ethiopia era weyayimirira basahaba bagamba nti qama wa rafa'a arba'atu wa wakabbara arba yayimirira nalita takbirati meka inya nabo tegeeza nti eswala ey'omugenzi otuwa tugisaalira mu jama. Waqala adadu min alulama inna aljamaatu fi salatul janazatin sunnatan ate abamu ku bawalimu balaba nti okusaala eswala mu kibinja aba okusaala eswala ey'omugenzi kya sunna wayastahabu an yakuna adadu ljamaatu 40 era wekibanga kisoboka kyagalwa oba kyamumpisa okubeera nga tuyimirizaawo eswala ey'omugenzi nga tuweze abantu 40 ejjama ku swala zino ez'obwetteeka etandikira ku bantu bameka 2 ani nani imaamu nani n'omugoberezi. Singa wabaawo imaamu wabaawo n'omugoberezi kiza nti basobola okusala fajiri yaabwe oba ishai yaabwe nga bagisadde 2 ne balibwa nti ki tijjama. Amma jjama ekyasinza okubeera ennungi ku swala ey'omufu bantu 40 olwa hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti ma min mayitin yusalla alayhi ummatun minan nasi minal muslimina yablughuna an yakunu 100 ma min mayitin yusalla alayhi ummatan minan nasi omuntu yenna singa afa Allah namujjulula nasaalibwa ekibiina eky'abantu oba ekibinja ky'abantu mu basiraamu yabulughuna nga n'obukulu baki bakulu nga bamusaalidde bakulu. Mu hadithi ejala gye twalaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti singa omusajja omuntu yenna singa afe mabega we ne wayimirirayo abantu 40 la yushirikuuna billahi shay'a nga tebagatta ku Allah na kintu kyala kyonna kimumalira Allah okubeera nga akola ki Allah okubeera nga amusonyiwa. Kati tusobola okugamba nti eswala y'omufu ejjama ez'okubanga esobola okutandikira ku bantu 40 40. Amma yebasikawo ne
wa kullama kanu aktharu kana afdal singa basukkawo mu 40 kyekyasinza okubeera ekiki ekirungi era kyekimusinga baba tebaweze 40 ana tekitulobera kusaala swala yaki ya mugenzi lwakuba abasajja tebaweze 40 sifatu salatu ala almayyit engeri gyetusaaliramu omugenzi eswala eyo mufu engeri gyetambulamu yakumu limamu inda sadiri rajuli wa inda wasli lmar'ati wa yukabbiru 4 takbirat kino twakirabye imamu ayimirira ku saidi ey'omutwe ku saidi y'ekifuba ekyomusaya ku saidi ey'omusajja wa inda wasati lmar'a nayimirira wakati ew'omukyala wa yukabbiru 4 takbirat nalita takbirati mmeka takbirati 4 wa yaqra'u ba'da takbirati al-ula suratu al-fatiha imamu aleta takbirati 4 takbira esooka gyasooka okuleeta tusomera waawo suratu al-fatiha yokka tetwongerako ki twongerako sura ndala wabula era abasaaza omuntu nga bamulamira okubeera nga asaaza oba ne bamuwa chance mu bakulembeze baffe ababeerawo mu bakulembeze ab'obusiraamu waba abasaaza abantu okubalirira abantu ababaliwa emabega mu mateeka agafuga imamu kwe kutegeera abantu bakola atya bagenda okusaaza hatta neziba zino eswala zino zetusaala zino eza bulijjo olaba eswala mu sunna eswala gye tuwanvuya yeswala eya fajiri tuwanvuya eraaka esooka ne tukendeeza ku laaka ey'okumeka ku laaka ey'okubiri amma eswala ez'omukyama eswala eya dhuhuri n'eswala eya asiri imamu okugeraageranya kyaba asomenga si kiwanvu ate nga si kimpi nnyo nga si kya wansi nnyo naye osanga omuntu oba osobola okusala emabega wa imamu ne musaala eswala eya dhuhuri ng'asobola okukwata peegi nga 2 lwe lupapula lulamba n'asoma wano newaggwa n'asoma ne wano newaggwa naye nga ali kulaaka etya ali kulaaka emu naawe abantu okulowooza jjukira ebirowoozo by'abantu ebiseera ebisinga bitambula mu swala wano kuzina ez'olwatu omuntu singa asoma mulimu amu abawuliriza ku kulaani eno ate kikakata ku buli ali emabega wa imamu okukola ki okuwuliriza kulaani weba esomewa fastami'ula Allah kyatugamba kubeera nga tukola tutya kubeera nga tugiwuliriza kati omuntu asobola okuwanvuwa oba oli awo lwansonga nti byasoma bano bakola batya babiwulira kati imamu waba asoma wali abantu abamu abatusaaza nga tusaalira omugenzi omuntu nasoma ali fatiha nga goba akatuuka ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nawanika takibira endala ey'okubiri newebuuza bamugoba gwasaalira tamwagala kati abasaalira okulowooza ku bantu goyinza okuba nga osoma supiidi naye mulimu abasajja abakadde mulimu abananaagira mulimu abantu nga bo obulamu bwabwe Allah abatonda nga bali awo bakwata ki bakwata mpola nga ye ebintu byabisoma mpola nakasitozinga Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim n'olumu ayo gatta 3 alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kati gogenda okumala aya 3 nga waliwo eyakasoma aya etya aya emu kati eswala otuba tusoma imamu aba asoma takibira esooka asomerako suratu al-fatiha era zino takibira ezisooka oba olyawo 3 oba zino 2 abamu ku basiraamu bangi abamu basobola okuzisoma yana okusaala bazisaala wabula oba mulyaza amaanya nnyo okuyimirira mu swala y'omuntu nga naali fatiha togimanyi era kyova olaba omuntu agaana okusaala mu basiraamu baffe nga ye alowooza balikola atya balinsaalira kuyamu akafaananyi kuba niwe bakusaalira eswala eyo ekugasa kiki kitono mu byosigaza osigaza mirimu gyo gye gikweyimirira kuba singa kyali nti gwe basaalira yaawona nga gwe basaalira yakola atya yaawona nga yaba asimattuse naye kati wali abantu abamu abafa neokumanya tutakola tutya tutamanya ngaono haji gwe batugamba wano Allah amusaasire baami bagenda okumanya mwamanya nga wayise wikisi meka wikisi 2 kyallah nga amujjuludde kati abantu osobola okufiira eyo nga tewali agana kukumanya abantu bangi bafa nebabeera mu malwaliro eyo nabeerayo okumala ebbanga naye bakwata nagenda nebabaziika buziisi mu kikungu nagenda nebabaziika naye kati gweolyawo oganye okusaala
oza bali nsaali akati kuya mwaka fananyi na mubagenda okusalira mulimu n'abatamanyi kusaala kuba omuntu atamanyi kusaala swala zine 5 zetusaala kiri wala nnyo n'obwongo bwange okuŋŋa nti asobola okusaala eswala ey'omugenzi omuntu kuba zine swala zetusaala zine ezwa bulijjo zine ez'obwetteeka byetusoma byennyini byetuddiŋŋana kituufu si kituufu byetwasomye ku magalibi byetuddamu ne kuki ne ku ishaa'i ekiyinza okwawukana mweyo eswala mpozi nga ekiyinza okwawukana essula imaamu z'abayongeddeko naye ali fatiha imaamu alina gisoma mu buli raka yonna gyakola atya gyayimirira raka yonna gyasoma tahiyatu gyewasomye ku subuhi gyoddamu n'osoma ku ishaa'i kati omuntu azibuwalira okusaala eswala zino ez'obwetteeka 5 tosobola kukinkakasa nti asobola okuyimirira mu swala ey'omuntu ey'omugenzi n'agisaala era be babeeramu omwo nga batutabula butabuzi buli kaseera bamugamba tereera wamagamaga bw'ati ogenda okulaba omuntu kati omuntu omukulu ogenda okulaba omusajja alina n'enkofiira olumu bw'ati azinza emikono bw'ati ogenda okulaba nga amaaso gamutambula we bati wawulira eri aboogera n'agugumuka walaba abe naboogera nayo n'agugumuka kati abwe batyo imaamu waba asoma ku takibira esooka tusomerawo suratu al-Fatiha yokka asobola okusoma isti'adha wabula basima tugibuuka basima tugitandikirako ne tusoma paka suratu al-Fatiha bweggwayo wa ba'da takbiratu takbira yeweggwa mu takbira ey'okubiri as-salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam tusalirawo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tusoma ekitundutundu ekisembayo ku tashahudi Allahumma sallina ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid wa barik wa fi riwaya Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid kibaito okusaya nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ati tusoma ku takbira ey'okubiri nga imam kasaga nti Allahu akbar nga gotandika Allahumma sallin ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim paka yetukoma atabimanyi funwa twalo mutawano binoti ebbanga lyo malango kimanyi nti oyimirire mabega w'abantu n'osala swala zaabwe nga nawe okakasa nti waliwo abagenda okukola ki abagenda okusalira gwe sala nga oyagala mu swala z'abanno byosala tobimanyi gwe lwakola abasiramu basimbye eki basimbye layini hatta ne kyetwayogalulye mabega wali abamu abasiramu abayimirira mu swala z'abannaabwe nga newuzu tebalina omusajja muganja tusale dhuhuri oba jja tusala aswiri nagamba ne sina wuzu bulungi nayimirirawo ne musala aswiri neggwa bwe baleeta mayiti wino okulaba nga ate az'okusala esswala ey'omufuna omugamba gwe musajja gwe eri esswala waganya gisala ngogamba toyina ki toyina wuzu ate ne baleesa esswala ey'omugenzi baleesa omugenzi bagenda mumusaalira atoze kuyimirira era ogenda okulaba nga abantu bangi wano tusobola okusala aswiri nga tuliwo batono era bagana tugenda kusaala buli omu atereeza ewuzu asyamu ne babula si nti bonna ababuza nti baba bamaze okusaala nti baba bagenda kusaala oluvannyuma babula bubuzaawo naye abantu gye bawerera nga bamaze okugamba nti tugenda saalira mugenzi totegeerayo olumu ebibeereyo mu bakyala eyebikkiridde ate ebikkiridde ate kyetwogera ku kyawuzu abakyala bangi ebbanga lineetabye mu kuziika ogenda okulaba nga abakyala bangi abamu basaala esswala eyo nga tebalina wuzu just avubuka bukumusenswi nga jjagwa mu layini nga atandika okwetaba mu swala amma kati okusaya nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumpi nnyo bwekutyo ku takbira eyokusatu yad'u lilmayiti wa yaqulu tusabira omufu awaliwo edduwa ziwerako nga 3 n'okusukkawo okusinza ku bigambo by'abawalimu ab'enjawulo amma ku takbira eyokusatu era takbira eyokusatu yezimbibwako esswala ey'omuki ey'omufu kuba ekigenderwa mu kusaalira oba mu kusaala esswala eyo kusabira ki kusabira mugenzi kyovala tuddamu ne tuluma n'amaanyi nti omuntu atali musiraamu ng'afudde mushiriku ng'afudde si musiraamu tetumusaalira kuba bino ebigambo bijjuddemu kusaba Allah kusonyiwa na kusaasira oyo gwaba akoze atya gwaba ajjuludde gwe tusabira Allah gwaba ajjuludde alina kubeera musiraamu oba abadde muganda oba abadde mukwano gwe ebbanga lyamalanga obusiraamu tabuliimu
eno takibira eyokusatu ye mufulumya mu swala ey'omufu. Amma edduwa esooka n'abasinga ku basiraamu nga gye tusinga okusoma abasiraamu gye basinga okutegeera, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Tusaba Allah nti Allah, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Tusaba Allah asonyiwe abalamu muffe, asonyiwe n'omufu ono gwe tugenda okukola ki, gwe tugenda okuziika. Tusaba Allah nti Allahumma ighfir li hayyina, ay Allah tukusaba osonyiwe abalamu muffe, wa mayyitina, osonyiwe n'omuki, n'omufu waffe ono gwe tusaalira, wa shahidina wa ghaibina. Netusaba Allah asonyiwe ashahidina, abazze abaliwo in their presence. Nam abazze abakuŋŋaanye nga tuzze okukola ki, nga tuzze okusaala eswala ey'omufu. Era n'ekigambo ky'omwalimu kye nalaba nga avunwa ezimu ku ddwa zino ng'agamba ezimu ku nsonga, ebimu ku birungi lwaki tusaala tujja kiraba mu maaso awo insha Allah. Ebimu ku birungi lwaki tusaalira oba lwaki twetaba mu kusaala eswala ey'omugenzi, mulimu okusabira abantu Allah okubawa obuki obuluŋŋamu, mulimu okusabira Allah, mulimu okusaba Allah nga tusabira abantu Allah okubeera nga akola ki, abasonyiwa mu baliwo n'abataliwo. Era n'ebimu ku birungi ebiri mu muntu okubeera nga agenda okuziika, alinayo chance banne okubeera nga bakola batya, nga bamusabirako. Kuba asobola okubeerawo nga waali awo naye nga ate muswala y'omufu takola atya, taliwo. Waliwo aseba ababeerayo nga bali serious nga yali mu kutabula mu muceere. Wali bano wali abantu bamu gamanyikiddwa nti bo mu mikolo oba gwambaga oba gwakufirwa ye Eva aba mu department ya mmere nga n'eswala y'omufu eba etuuse tavaayo. Kati ne tumusindikira edduwa nga aliyo mu kiyungu, Allah mutaase. Naye akimanyi nti okusaala kikulu okusinga ogabula ki, okusinga ogabula emmere. Bintu bya bingi mu mikolo eyo, ogenda okulaba abantu bamu nga tumala okusaala n'okulaba omusajja alina n'ekirevu ayambadde buutusi ajja mukaama nga nti ngambye mmala kugabula nga tumala okusaala ye ekimuluma emmere ekola ki, emmere ewola. Kati nze nafumbye dda naye nga mubuuza omusajja gwe gw'osadde naye nga ali eyo avulubanya evvu tagenda kukola ki, tagenda kusaala. Kati emu ku birungi era mu kugenda mu kubeerawo awo bwe basaba basabira abaliwo n'abatakola batya, n'abataliwo. Waswaghirina wa kabirina. Era tusaba Allah okusonyiwa, tusaba Allah osonyiwe abato ababeerawo, era Allah asonyiwe n'abakulu abakola batya, ababaliwo awo. As-saghira abato, wal kabira abaki, abakulu. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Saba Allah asonyiwe abato, asonyiwe n'abaki, asonyiwe n'abakulu. Tugamba era wa dhakarina wa unthana. Saba Allah asonyiwe abaami, asonyiwe n'abaki, n'abakyala, mubaliwo n'abataliwo, abaami n'abaki, n'abakyala, mu bato n'abakulu, abaami n'abaki, n'abakyala. Kyenga nti wa dhakarina wa unthana. Era netugamba oba muallifu nti Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam. Olaba abantu abatagala genda kuziika oba era ebimu ku birungi nga tugenzaawo okusabira oba nga tugenze mu swala efaanaganako bwetyo, Allahumma tusaba Allah ngamba man ahyaitahu minna, yenna gwowadde obulamu muffe, fa ahyihi ala al-islam, tusaba omuwa obulamu omulungamize ku buki, ku busiraamu. Waman tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-imani, tukusaba Allah gwoba ojjuludde muffe omujjululire ku buki, omujjulire ku bukkiriza, obenga omutwalidde ku buki, ku bukkiriza. Kati ekigambo kyakabenje nga bakikulaalikako batyo nga bakutaddeawo ng'ate bulijjo abasiraamu babuzaabuza nti oli musiraamu, oli mukkiriza, naye ng'ate bulijjo toli muki, toli mukkiriza. Nsaba tujja kukomaawo, tujja tutandikiraawo omulundi ogunayita insha Allah. Naam.